kakati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Program Sumulula kanyumero ntambuza ya byabulamu and nga bwe twagamba Easter season yesinga okubeera ne holiday nene ku kalenda. Yeah, zineza Christmas olumuntu ongeramu nnyongere and all that. They want to celebrating ennaku nnyingi ko ziba ziwerako. Now, abantu Easter Sunday yakula kusatu matuufu. Wamma. Holiday nze atalina maanyi nze gwokooya. Wamma kakati abantu abamu kati batekize their holidays ya era olunaku olwaleero tebatawaanye seggulu yogedde akantu nkalwa kati lwenkalufuna gakugalazeewo amachagano omuntu osobola okukeera you can wake up on the bad side of the bed so waliwo agaana amaanyi okubula ekyemama leero nsindikirizibwa busindikirizibwa tugenda mu maaso n'ekyogamba kubanga ebirowoozo bye nnina bingi nze nsiiba tojja ngonzongirako embuuzo omuntu ali mu kisiibo tugende mu maaso simaadamu yawoowa essanyu lyalina lakamuwoowa alhamdulillah so munnange ndikubuulira ompanga owudde kuwo papa wonnyoko dduka mangu ate nga nze mbeera no sina byakukola kakati abantu abamu bagusuzeemu ya ne leero bwe gutyo n'olwokutaano n'olwomukaaga batuuke ku Easter nga tabalina kigenda mu maaso Easter Monday ekyebusa holiday webeera mpanvu kulo kubiri tebajja kukola tebajja kukola kubanga anti ne Monday public holiday kati beeyagala nga bwe beeyagala ku Sunday beera nti ate kulo kubi waliyo kukola kati bonna batandika wa excuse simanya emmotoka yanfiiriddeko mu kyalo saasobodde kutuuka kukomawo Kampala omwana yalwadde kumbe hangover kyebakola era nze mbabuulira okola ku Good Friday nga munno takozefu okulanga ku lwokubiri tokola what are you insinuating njogera nabali kuba nze enkya sigenda kukola kunange ku lwokubiri sijja kukola wamma kakati naye ekisinga obukulu waliwo ripooti eyafulumye eraga nti mental health yeeyongedde abasawo mu ddwaliro ly'e Butabika bagamba bali overwhelmed by the numbers balina obutanda 505 kitegeeza ba patients balina okubeera nga bakola ki babeera nabo abalwadde abatafu b'emitwe naye boogerera bali mu balwadde 100 lulamba kakati n'abalwadde balinako psychiatrist oba abasawo abajjanja b'emitwe 10 bokka beetaaga abasawo 30. Eza buli musawo akola ku balwadde 100 bannange tugeregeza ab'emitwe basibo ne bannyabo si bano abalwadde amanyi n'ekimuluma si bano abalwadde gw'ogamba n'okugamba eddagala limire n'olimulekerawo tuko ino mugamba eddagala linakuwadde oyo alimize nti nalimize lwa pakati nko yabadde ekkirira wali ne ngamba ate emmotoka lwakyedduka ye musawo ng'ogeza nekirimu eddwayo nno banna you can just imagine tuli ku mulwadde gw'otuukako nasooka kuyoola ekigo naye abamuyi anti ate Butabika era waliyo bayi era boolaba bano abatafu b'emutwe bemmwe be tubeera nabo wano omusajja nabe n'abakazi 8 omuto abufuna balina uniform wayinza oluyinza tuka ku gate n'obuuza ng'obuuza mulwadde n'akuwa akatwa oba soosanga omuntu ogenda noganjogedde naye akamutafuwa muto kati bebo batafuwa omutwe naye bali eno bali minimum era eri waliyo bayi bw'ogenda oba muyi ddala olabanga kati mweka mulimu n'abarehabu bangi anti kati bagamba those same basawo ate era be bagenda eri obbasomesa bo babayita ba teachers bwamala eno bajjanjaba ate ne baba rehabilitatinga okay mulimu abalala ababayamba but bo bagamba beetaaga abasawo ddala abakwala ku nsonga z'emitwe then beetaagawo ba medical officers ne ba clinical officers okubayambako embeera ebasusseeko naye nga bo bagamba ekizibu ku balwadde b'emitwe 3 omulwadde omu basafaringa bali depressed ekireetera obuzibu ebiragalalagala tuyinza okwogera ku biragalalagala then n'omwenge ne tugwa gundi because abantu beerabira nti alcohol is a drug
Yeah. So ebiragalalagala omwenge ne depression. Naye njagala obbagamba, yes, someone can be depressed by some other reasons. Omuntu asobola kufuna depression olw'ensonga endala abamu babagoba ku mirimu. Kati yali yeewaana nti awonye oba yali mulwadde. Ole mwana bannanga asaba bakolere Butabika. Baba bagenze mu kyalirako. Kana akanyomero nkabaweereza. Thank you for that job. Ngenzeeko ko tusi Butabika. Gundi eriawo. Abantu bebiragalagala banna. Yeah. Ale no byaddala. Dedasanko omuntu gwe manyinga yenna akankana bwati. Mu bulwadde bwaffe buno obwa bulijjo bw'ogendewa omusawo osomuwulira otya bw'owulira n'atandikirawo oba nk'omuntu atasobola oba eyeegaana okukamala yalowooza mulamu yeegaana afiirawo naye nga byakola si mugambo oli mulalo nti naawe mukati nze nkuya nze nawona naye gojja ttereera. So era nga bagamba buno buzibu buli nnyo mu bavubuka and adults. Naye bwe tugenda ku nsonga y'omwenge nga tutegedde ekireeta kubanga n'omwenge ogwo nagwo guleeta depression. Ate abantu abamu bafuna ebizibu oba afiiriddwa oba bamugobye ku mulimu any challenge oba bamukyaye mu mukwano n'agenda bw'anywa nga afune ku tulo awummuze obulamu ate ke kagenda omutwala eri mu depression kati awo aba agenda kuvaako. Kakati tukkiriza nti munywa kale tusokere first thing first because omuntu akeera ku makya naddala people who are addicted okeera ku makya mbu aveeko. Let us take one step at a time. Mwemanyi muli eyo mwatandise leero rather mwatandise eggulo mubala kawiiki konna mukakutuleko ng'onywa bunywa bw'ogusulamu bw'ogukeeramu at least liya nga tonnaba kunywa. Ekisinga bonyaabonya kunywera ku gundi empty stomach. Niba nga bakaatuuse bakadde bukadde gubanywedde. Sawa osanga omuvubuka w'emyaka 23. Waliwo n'akanudde eriiso n'esaati. Osikati ono ali mu ssaati ya bbulu ono oba oviiri tisuubira nti mukadde. Abamu bagamba gwabwe ne bagamba ffe ewaffe mu kika kyaffe tunywa. Gwa family. I've had friends who are eaters so singa bagamba bbe waabwe sha bakuwa kwa jono nga bakakuzaala okumanya nti oli mwana muteeso. Waliwo nti edda yabeeranga ng'oli mwana mutonga ekifuba ekyo nti kawala ajjaako kasala ekifuba kati okwata muwala gino akanno kateeka ku lulimi bwe kati. Kakati abamufuumwenge twatandika nga ddagala. So anti olaba n'omukyala tubaani ataasa munne. Kakati at least mulye. Abantu abamu ate bw'abeera nga alina mwezi okunywa nga kati okulya kakuveeko yeenywere. Anti era n'abaguzi b'omwenge bagula mwenge tebagula byakulya. Kwa singa omuntu omugulira ku mwenge n'omugulira ne ku mbuza abo abagagga abo takuwa za jjanjaba hangover teri ate y'embuzi agyeriira yekka gw'okanya kunywa. Ate n'abantu bagwira ddala omwenge esanzeko omusajja awo enkwagala nnyo bakuwa eccupa wewedde mbakwongere muwe liita nze siguleemu simu ne ŋŋamba. Yeah, eat before you drink, then osobola n'okutumya wa midist n'olya, then n'ekirala you can avoid food that has salt. Emunyo gulumya ennyonta. Yeah, obeera oyagala kunywa weenywera akayonta kagende. So ekyo nakyo kisobola okubeera nga ogenda you find a way to manage. Alcohol oba any drug wouldn't be that bad, but discipline is key. Then be assertive. Tobeera pressured. Lwogamba nti sigenda kunywa tonywa. Abamu muluzinze emirimu kubanga mugenda nnyo. Banno abagamba mbu tugere tunywe mutebakola. Ane ku drugs kye nalaba ekisooka abeetolodde addict. Musooke mukkirize. Kati ono yatusobako yatandika okukola ki? Okozesa ebiragalalagala. Kati mumala okukkiriza. Mukkirize kati ekyo mutambula nakyo. Kubanga ate bw'agattako ebirowoozo manyi olaba abantu abamu omuntu yeyeenoonyeza olumbe. Bw'amala okwenoonyeza olumbe ate n'atandika okuwulira nga gwe mwawula gy'oli bwe yagenda mwe mwamukola ki? Kakati mumwerenga mwagenda kirindi. Oba ontegeera mu understanding. Kubanga ate gy'akoma okweyawula gy'akoma okunywa ennyingi. Yali isolated. No, why? Kankube ekisadde naye ate nga kya buntu okugamba nti naye sinze nakutuma. Lwaki omumenya? Oba ontegeera. Kati mwabali soba ate kiba bakakatako nnyo okukitegeera nnyo.
Timwa balina mubeererawo. At times even ignore nekyolabye. Naye kati nno nabadde naava kuginywa. Naye kati bwe naamulaga nti nkitegedde. Ajja kwongera ate okugibbirira ennyo kansigala no. Ati kati ate munnaye I know of a friend amanyi abeera ngamba kyali wangu eyanywa enjaga know that biki. Kati omu namuadvising just like you said waliwo yamugamba naye manyi kati kuba bw'omulaga nti tokimanyi yeekweka n'akukuta. Namugamba mulage nti nkumanyi kyokola and it is not okay. Ate oli yafiringa comfortable. Aga osobola mulaga nti nno nkimanyi ng'ate akwetaaga. Nanko gibbirira. Kati wawo omulala kati nze mulina. Kalase mutuma naddaza ssente nga byonna abikoze yiye ng'alyoke naye nga ssente ziwunya. Anabyeka yungumuzaako ne mukamwa. Nga ssente ziwunya. Ako nenkaleka nenkayigino walinga. Kati it is an update nti okay kati tokyasobola muwulira ng'awunya. Kati ssente is naye kitegeeza kyakuba. Yeah. So then nekirala omuntu have bwe nakoleranga mu amnesia waliwo ekintu kye neegombanga ku bantu. The people I used to know nga buli lunaku daily drinking officers naye nga tasukka cupa zeezo biri like omwegomba whether weekend or what, most especially those guys who work in the bank nga banyitawo akawungeezi abampeyoko bubiri just kuchamu kambo chamu no gamba wow like nga nkyegomba engeri bo kye bakikwate bali muwalulako amanyi limiti ye ne webera weekend longa naye kyatogenda kukola bikina kama it is enough ne basigaddewo kanyumirwe the rest of the night nga onoga nti weekend era ajja kukwata kacupa k'amazzi. Kati problem y'abantu obuteeko make ekyo ogenda kukola n'omulaba nga tebejjudde ate bwe bafuna abagulira mugagga aleese awo embeera n'esajjuka so gwe ng'omuntu weefuuleko like have limits then ekirala we be busy olwaleero gaanirako ewaka abantu bakubalemu kugage gundi naagaanya okujja nga you avoiding to go out to drink then ekirala if you are out there drinking learn to alternate alcohol with water. Guleme kubeera concentrated mu mubiri gwo kijja kuyambako okukola hydration ogende ng'okola osusulinga nnyo kulokubanga amazzi ga hydratinga guleme kutuuka gwe concentration yonna nekutuula ku mutwe ne mu mubiri kiki oli oterekamu then ebyo bangulidde beeramu ne ssente zo nti nina zange kale yese byobwerere byo binyuma naye omuntu walibaddemu kona akasenteko bannanga omugulire gwe guliko okuwaana omugagga sagala wana bagagga muyimuka musoka muzinamu ku mugagga yenaakobenga bosi waffe gwalinamu stani njagala mmanyire mu bikwatwa kunesaa kumanyirira mmwe yeah and nekirala you can't mix drugs you're already using alcohol is a drug bwofuluma wookoleza mu kisadda bwokolaki olya wefudde ekirala you know you have limits choose your struggle otherwise ekirala mumanye emitwe gyammwe I know. Wali abantu abalina emitwe emigubu. Oli omuntu anywako ebbiri mwegomba nnyo n'omuntu agamba sinywanga sinnaba kulya I've seen them mulimu agamba nze ne bw'oba ofootya oleese bino bi whisky nze nnywa bbiya oyo naye ng'amanyi ennaku ye naye gwe olya olinga kasasiro buli kye baleeta kyonywa toliiko nti onywa kika kino bwe baleeta kino mpa bwe baleeta kiripa bangenda mabaala olaba omuwala ng'anywedde omwenge kati nno baleeta niagenda otoba nayo nokuba kati kaatamiira ajja kwetaaga amukwatirira ajja kwetaaga amumaliriza naye nga ye omuwala ye atamanyi buzibu bwe nti nze omwenge sigusobola just excited kati omwenge mu bujje I think it's a flex abalooza wakabi nnyo olina okutegeera nti nze obwongo bwange and by the way omwenge gukola communication ngona totamira either amatu gakuwuma oba owulira something mu mutwe gwo kakati busumanya obunafu bwe katandika okuwuma ndakumazi tetwagala banengobereyo nga watabuka omutwe tuba tulowooza nno ddoga ebiseera ebisinga n'okuswala otukatayimu nga kati bw'otamira oba totuli mu ssiru oba otegeera naye jasi ebintu biba bikususseeko bususi ensonyi ziba zivudde kibanga weyita oba weyitulesa atwala ebintu ne bimuyiikako aba tagudde eddalu n'ebyala biba bimukyakanya magiraasi gali mu kugwa amasowaani gali mu kukola ki kati naye bw'okola ki kati bwe bimala okuggwa wali buli yakulabye nga gaggwa oba okyamukola ki ojja otya n'ebiwundu enkeera mbu nagudde kakati ogamba ono sayima ino bbanga yandabye toddamu kati eno ye ntambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.